ziweze ennaku 10 bukyakaliisoliiso wa gavumenti omujja Red Justice Aisha Naluzze Batala akwasibwa ofiisi eno ng'adda mu bigere bya Betty Olive Namisango Kamya. Today we are privileged to have the Inspector General of Government Aisha okwogera ku byalabye mu ofiisi eno mu nnaku zino 10 aweze okufaafaagana n'abali b'enguzi mu kisanja kye kuba azudde ng'omuze guno gwasenseradde eggwanga. It is no longer predominantly petty in nature. It is increasingly becoming sophisticated and syndicated, and in certain circumstances linked to cross-border networks. So in some cases it is also normalized in some cases. Okulaga nti mu kisanja kye temugenda kubaamu muzannyo, waliwo abalyake n'abaalagajjalira omulimu gwabwe abakangavuddwa, abalala ne bamaliriza nga batemeza mabega wa mitayimbwa. We have so far dismissed 12 public officers from service. 4 public officers, including 1 Chief Administrative Officer, were interdicted. 3 public officers were reprimanded. 1 officer was demoted in rank. 8 arrests have so far been effected in the month of January and February. 1 being an officer from Jinja who was in charge of collections at the source of the Nile. He embezzled about 915 million shillings. Aisha agasseeko ng'ebbanga ly'abadde mu woofiisi bw'alina n'ensimbi z'omuwi w'omusolo zajje abalyake mu ngalo. Appropriated funds and 844 million was paid to public officials who had been denied or delayed payments of their salaries, gratuities and pensions. Ategeezezza nga bwe yakyusizza mu nkola era ng'oggyeko ekyabalyako okuggibwako ebyabwe ekyokubatwala mu mbuga kyagenda okusimbako essira. Tugenda kubanga tukola nnyo okutwala abantu mu kkooti okusinga okubagamba nti mulifaadiga ssente ezo muzizze okununula ssente weekiri, naye okusinga byonna ekigambo ekiriwo nti okutwala abantu muki okuwabira abantu abakoze ebikyamu mu kkooti. Nti wadde nga yandikoze ekisinga wano, wabula waliwo obulipo bw'asanze mu woofiisi eno obugootaanyizza emirimu gye, gamba ng'omuwendo gw'abakozi omutono, ekitongole obutaba na ssente n'ebirala. We face limited staffing and gaps in the specialized skills required to handle the complex corruption cases and the maladministration. So inadequate funding and an aging motor vehicle fleet further constrains our ability to conduct timely investigations, prosecutions and verifications across the country. Naluzze wano waasinzidde okulabula abakozi ba gavumenti baleme kugwa mu katego banje eby'obugagga bwabwe ng'ekiseera tekinnabaggwako. I would like to take this opportunity to remind all public officers to prepare to declare their incomes, assets and liabilities to the Inspectorate of Government from the 1st to the 30th of April 2026. Wadde ng'ebitongole eby'enjawulo bizze bigunjibwawo ku kulwanyisa obulyake okusinziira ku kunoonyereza okuzze kufulumizibwa kulaze ng'eggwanga bwe lifiirwa kumpi obutabalika 10 buli mwaka mu buli bw'enguzi. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.